Jackie mukanula amatu oli kumpewo tovuma soko tugambe ku kivulu tuli wano kumpewo nga tonnavuma naye okoze bubi anti kasayogedde matu bade ngabe njagala okugamba birala anyway nga enkya tugenda kuba tureceiving crew naino okuva e Kampala omugenda okutambulira Suuna Ben wamu ne Mbaziira Tonny then ekivulu kigenda kubeera of course ku Lwomukaaga twakola tugenda kwekuteza safari abantu ab'e Dubai bonna tubafunga sawa 11 tubeerewo ku Union basi za bwereere ezigenda batwala abalina self drive mujja kuba mukuba ku namba zaffe tujja kubeera tubawa location tugenda kuba tubawa location ya desert safari mwe tugenda okubeera ku Saturday so mwekwano mukubanga bukyali mufune location ezo nga bukyali then baganda baffe bonna bali Ajumani abava Fujaira abava Kolfkani abava Omulukwaini abava Shalja bonna tugenda kusinkana wali eri ku Sahara Center bagenda kubeerawo basi wabula kyemmanyi nti waliwo basi egenda okuva Ajumani special egenda kuvaayo ng'ejjudde already abantu bagibuukinze dda naye eno basi ey'omuntu omu zigenda kuyimirira ku Sahara Center ffenna twekuŋŋanyizeewo ku ssaawa 11. Jackie waliwo yambuuziza in case basi ebeera ejjudde ku point awo wabeera zze webeera ejjudde basi ekomawo tekomawo basi tetuyinaemu yokka basi zigenda kuba nnyingi kubanga tusuubira abantu 1,000 so basi zigenda kuba nnyingi okola ejjula yegenda endala ejjula yegenda endala n'etikka we ziggwawo nga tutuala waliwo esembayo egenda kutumbula ssaawa emu ey'ekiro mu locations zaffe zonna Abu Dhabi, Sharjah ne Dubai basi zonna ezisembayo zigenda kutumbula ssaawa emu ey'ekiro naye between ssaawa 11 ku ssaawa emu basi zigenda kuba zisomba abantu lwaki tugamba abantu bajje nga bukyali tubajje nga bukyali okufuna kali katunasayeko eno drive y'okusanyo ey'emmotoka okuzika naye ng'odde ekiro drive tesobola kubeerawo kiro so abantu bonna banaba batuuse ku stations zaffe ku ssaawa 11 bagenda bagaba batwale ku desert basobole okunyumirwa emmotoka eyeevuunika n'ebipikipiki ekyabwerere nakyo oba sente oyongerako byonna biri ku gundi kuziri ebyo bibiri byonna biri ku Jackie wagabudde nnyo naawe kaakati waliwo abagamba mbusimamba bw ate visa zaaganya okufuluma soko kakasa abantu bannange visa zonna tuziyina mu ngalo tickets tuziyina mu ngalo lwaki ŋŋamba abantu bwe muba mwagala mujje tugende tunone abaana baffe ku kisaawe terminal 3 essaawa 5 tukozeseza Emirates terminal 3 abaana bagenda kuba batuuka Uganda Airlines yatutaddemu ssente naye ekyatulemesezza okukozesa Uganda Airlines abaana bagenda kwagala batuuke nga bukyali basobole Uganda Airlines yakutuuka ssaawa 11 ate nga mumanyi Suuna Ben Mbaziira bali very busy babadde tebasobola kujja before tomorrow basobola kujja nkya kati we tubateeka ku Uganda Airlines baba balina kutuuka ate Saturday kumakya which is not good for them and us baba tebawumuddeemu baba tebajja kuwumulamu so it is better twabakyusizza ne tubateeka ku Emirates Uganda Airlines egyo bazzaayo nga sponsor waffe naye nga Emirates egenda obbaleeta enkya kale tuyanza nyo Jackie katugende ku kibadde kikubisiza essimu naye badde ensonga nkulu atokonze ku live ndekenze siraivu kati kanguteke kututogereko tukubanga tuli ku kamera bali mutukolako waneno waka era witi manyindo za kuyagala ajja koleko agenda kujja wavira wano ngajja kale dia ala kola chi bagenda ku wiki medi
Okay, dear. Bannaye tubaddeko mu ka break ensasagge Suuna Ben Mbaziira Tonny enkya ssaawa 5 terminal 3 tugenda kuba tubanona ate ku lw'omukaaga kitokote nga si kisaanikire desert safari tugenda kubeerayo nga tubuutikirwa omusenyu mwana wa taata tojja kukikkiriza. Ladies and gentlemen, Mbaziira Tonny with Suuna Ben. Abana beka abana be Dubai jekiriwa Suuna Ben Mbaziira Tonny abana beka tingide omudugu Yoman kituufu teri kuwananya gwe kyobamanya 12 omwezi gwa Novemba egenda kubeera Saturday fenna tugwera mu ddungu Mbaziira Tonny Suuna Ben day ya 12 Novemba Safari Desert tulesa njiri y'ebinyanyanyanya mwabitugamba dda abana beka mujje muwagira ebinyanyanyanya bulijje mubitugamba nti mubireetako ddi katuyingiddewo nabyo mwenna twetaaga okubalabako ku olwo Team Expendables mwenna ab'ettabu mujje tubeerewo Albabu Nisha nkwetaaga okulabako Albabu Joy Kiria Albabu Dora mwenna musaleko ate gye nategeddeko nti entambula ku olwo eri provided tugenda kulinnya basi paka mu ddungu Mbaziira Tonny day ya Suuna Ben ku olwo Kiria JICC Jackie Jana Wagwan tickets abazeetaaga ziri ku Mpombo African Restaurant Mbaziira Tonny with Suuna Ben. ujja tusangala bayendongo y'ebinyanyanyanya abaana be